omukolo gw'okutuuza omulabizi okutana Mukono nga Enos Kitto Kagodo kutandise n'okusimba ennyiriri nga zibadde ziva ku kitebe ky'obulabizi okutuukira ddala ku kisaawe kya Bishop SS abadde omukolo zekulemeddwamu ababuulizi abawulira abasuma abalabirizi ne Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalo. Omukolo gw'okumuluza gutambulira ku namugamba nti fubanga okweraga ng'osiimibwa Katonda. Weetabiddwako abakungu bangi nga Pulezidenti Yoweri Museveni akiikiridde omumyuka we Jessica Lupa ate ng'obwakabaka bukiikiridwa omumyuka wa Katikkiro okubiri omwanika wa Buganda Wagwansibirwa. Omukolo gw'okutuuza omulabirizi gukoleddwa wakati mu kolo by'ennyimba. Present this godly and well-learned man, Enos Kitto Kagodo. Abalabizi okubadde Alfred Olwa n'eddaani Zuleka banjudde Enos Kagodo eri Ssaabalabirizi Kazimba Mugalo n'akuba ebirayiro. I, Enos Kitto Kagodo, swear that I will pay true and canonical obedience to the Archbishop of the Church of Uganda in all things lawful and honesty. So help me God. Will you be faithful in ordaining and making canons, sending or laying hands upon others? I will do so by the help of God. Oluvanzi n'ambala ebyambalo ebijjuvu eby'obulabizi n'akomawo mu ndoolo. Azze munafukamira maaso ga Ssaabalabirizi okumusabira era n'amutikkira engule y'obulabirizi. Balabirizi bane bamuyozayozeza n'okumusabira. I hereby introduce to you the newly consecrated bishop in the whole world, Bishop Enos Kitto Kagodo, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Wano jansala w'obulabizi Dr. Najita Musoke ayisa omulabizi Ssebaggala awummudde n'akuba ebirabo eby'okutula ku mirimu egy'obulabizi era n'awaayo omugeeri Ssaabalabirizi. I, James William Ssebaggala, do now relinquish my episcopal jurisdiction over Mukono Diocese. Omuggo gw'obulabirizi buno taguwa mulala wabula Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda yennyini. Kabonero akalaga nti obuvunaanyizibwa obw'obukulembeze bw'obulabirizi buno abwetikkudde. Mukama yakulonda kuba yakwesiga Bishop Enos Kitto emama obuyinza n'abawa abukuwadde era bukozesenga tatayimiriranga obategeeze. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.